Tuli ku mukutu gwaffe ogwa Standard News n'enda Element Man muzzukulu wa Mugema nyongera okubibaza mwina abagenda maaso n'okubeera nti mutugoberera nembasaba mugende maaso no subscribinga. Tuli ku TikTok saako ne YouTube gwegenda onoonye da Standard News yugi ensonga yonna ogenda kubeera nga ogiraba. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga nga nammwe mubiraba bugenze okukya ku makya olunaku olwaleero nga Speaker abaddeko Anita Among bamutadde ebbali bataddeko muntu mulala byonna n'emboozi endala tugenda kubeera nga tuzibatuusaako wano ku mutu gwaffe ogwa Standard News nange da Element Man gwe nkoletedde olunaku olwaleero si mulala mukyala mbadde ndawo nno kyaza abakyala naye mukuletedde olunaku olwaleero tugende mu maaso okubeera nga tuwayawayaamu ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ye nga ye ayina ensonga ye naye agenda kubeera nga agitubuulira yakamala okulondebwa agenda tubuulira oba ye lwaki tebamukwata musimanyi ndowooza omuyaga mwaguwulira ne gujja byonna tugenda kubeera nga tubimanya tubyogera wano ku mukutu gwaffe ogwa Standard News nange Element Man y'omukansala ngansanyisa okulaba nkunoonyeza ebba ne ngamba ono nina omunoonya ku mpaka amiina amiina kati omuntu yandiyagadde okumanya gwani nzaani nze mbegeyedde Rosemary Msiitwa manya gange ago nno ngogera si papa kuba mangi ate gonna gago nze kansala omukyala nno yalondebwa abantu b'e Matugga okubakiikirira ku municipality Nansana. Matugga ng'ekyalo byalo 7 Matugga ng'ekyalo kimu Matugga ng'omuluka tetulinawo kyalo kye bayita Matugga kuba Matugga akolebwa ebyalo 7 Mabanda Kito Kirwanira Lwadabbi Katalemwa ne Kiryagonja yonna bakulonda bonna abo bakkiriza kinziremu mbakiikirira omulundi ogwokubiri nga kansala omukyala akiika Nansana ekisanja kye tuli mu kumalako baddeyo naye ate nga mumalako bamwakimazeeko era kyaweddeko munnaye lwakuba nti abewaffe babadde tebannampita kunsiibula mu butongole kyoba olaba nkyalina essuubi nti oba oli awo tetulina kimalako kuba ab'e Nansana tebannatusiibula mu butongole ne gye buli eno naye toziriri obadde Nansana era mbadde Nansana nakatera gye wazze ate mbadde nkiikira Matugga ono baali bamwawulamu bakola kye baayita Matugga apa ne Matugga lowa so nze nali nasigala nga nkiikirira beeri aba apa era yalimu ebyalo 4 yalimu Lwadabbi Katalemwa ne Kiryagonja nga boolaba era nti apa bali ku mukono guli ogw'ekyengulu lowa nesigala ku guno ogw'ekyemmanga so li bwe tubadde naye nga bwewalaba enkyukakyuka ezajja ne bagattagatta ebitundu ne tumaliriza nga ate luli bwe tubadde ne bakansala abawerako abakiikirira Matugga Nansana nga tusigazzaawo 3 okay pozi ogambe bakulonda ebyalo 7 kati gwe tebakukwatamu nga omuyaga gwajja abasinga ne babakwatamu gwe wasimattuka otya waliwo mukama wange akedde okugamba wano eno mbadde mpita ayita ku Twitter n'atugamba nti eryo ebbanja Yesu yalisasula emyaka mingi emabega so n'ebbanja ly'eggombolola y'eggombe wadde nga awamu baatagalamu naye mu butuufu ggombe nga yo teyakosebwa nnyo bwe baali batandika kubanga byonna ebisinga mu ggombe baabirangiriranga nga bwe biri babba abalala aba municipality y'e Nansana ku bakansala ba district abewaffe Gombe bonna 3 ne babalangirira ne tutuuka ku municipality amagombolola agasigadde gonna ne gatayisibwa bulungi naye ate Gombe n'abawangulanga n'obululu 5 babakkiriza ne bavaawo n'obuwanguzi bwabwe ne bwe twatuuka ku mutendera gwa division era ndowooza meeya waffe yekka gwe baayisa obubi naye abasigadde bonna bakansala era baayitawo so ne ku division era walabanga abantu baffe be baateekamu obwesige okubakiikirira beebo munnaye be baalangirira so
Waliwo nnyo kyanjawulo saagala nimbe bantu nti waliwo ekyenjawulo ekyakolebwa ndowooza essaawa eyo abaali batabangula okusalawo kw'abantu osanga baali tebannagolokoka. Waliwo ebigambibwa nti mwe abamu be bataakwatamu eno muliyo fifite n'eri muliyo fifite kegamba muli awo muli wakati awo ndire ensonga lwaki mmwe babeesigaza negamba abo bantu baffe tubaleke. Si bwe kiri nga bwe batera okugamba nti mu kkubo ly'amazima temusibwa misanvu. So kyekyo baaleka amazima ng'okusalawo kw'abantu bwe kwali ne kutambula. Tewaaliwo kyanjawulo kyonna kyonna kye twakola. Tewali kugamba nti oba olina we wassa ssente oziwaani, kubanga ffe bwe twali tusaba obukulembeze twabusaba bantu. Era nze ng'omundi musimu eri abantu b'e Matugga nina wiiru y'abantu b'e Matugga 2,208 be baakeera olunaku olwo ne bajja ne basalawo nti Mbegedde agenda abeere kansala waabwe abakiikirire nga nziriridde ali mu bululu 6. Embeera eyo munnaye ne bw'obanga ddala omanyi okutabangula emirembe. Awamu nalaba nga ewali 16 ne bongerawo zira endala. Byonna baabikola naye twebaza Mukama Katonda nti ate ffe yatuyisaawo awo. Nina we nalaba nga omuntu yafunanga 4 bagenda okuleeta olupapula ng'ayina 4 yafunye 5 ng'ayina 650 ate ne bakulaga nti bakikkiriza kyokka ate nga twasiba olunaku lulamba nga batugumya nti abo baba babawadde olupapula lumu n'omukole n'olwo ffe lwe tugenda okukola nalwo. Amasimu gonna twagakuba twagezaako okwekubira enduulu zijjukira nammwe twabayita tubagamba embeera gye tulaba nga tesanyusa nga si nnungi ebintu bwe bitambula si bwe birina okutambula nga mu butuufu tulabawo obunyazi obugenda obuliwo mu kaseera ako kubanga batuleetera empapula nga teziwera. Netwebuuza DR forms zetumanyi nti ziva mu Electoral Commission nga baazibaze ate nno ku luno baabadde balungi nnyo. DR forms zino yajjanga eriko n'erinnya lyo okukakasa nti yeeyo weetabye mu kalulu kano era bwe mwabangamu 5 nga mulimu buli DR form eriko erinnya ly'omuntu. Nze Mbegedde nina eyange n'eya Kageremu eri n'eya ballot box n'eya returning officer buli kimu nga mwekiri. Naye twagenda okuggula box zetwakakasizza nti abatesitesi baffe abalungi buli kimu bakyekebezze nga mulimu DR form etya emu bweti ntugamba nno wano ekijja muliro si muntu muliro ne tugezaako okwekubira enduulu ng'obudde bukyali bwa kumakya ne batugumya ne batutegeeza mwe mukozesa eyo bwe mumaliriza okukola byonna mugisikaninge bwe mumala mugiteeke mu bokisi gye tugenda okusoma okugenda nayo. Tugenda okutuuka ewa Kiso nga bamalayika baazadde empapula ezatuuzeeko nga bo bazirina mu bujjuvu. Bamalayika baazaala empapula ne bazijjuzaamu obululu nga bungi ne bazivuga zonna ze tutaalabako ku polling station ewa Kiso nga gyeziri zaaliyo ate nga ntuufu nga naffe batujjuliza ziri eziriko amannya gaffe nga bazitujjuliza abantu nga balaga nti buli mulonzi ku buli polling station yalonda naye nga ne ka president tekyalabwako kugamba kaali kaseera kanjawulo nga kazibu nnyo. Akalulu kano ketubaddemu tekabadde ka bulijjo. Omanyi akalulu akalondebwa buli mulonzi n'abaafa nabo ne balonda kubanga baavaayo boyinza oba baavaayo emizimu jjajja ne gironda n'abafu ne bajja ne balonda abamu ku bannaffe newankubadde nga abantu abaali mu bitundu ate bo tebaabawa wiiri yaabwe naye okumanya bo beeyagaliza baazuukusa n'abaafa ne bajja ne babalonda. So nga bwe tumanyi nti gavumenti mwe tuli eyawangula sijja kwongerezaako bigambo byange naye eyawangula bamuteeka ebbali obwoleka yava kuno nga bamutwala Kantindiggwa kiwejjowejjo ng'ali bunaayira kaakati nze Mbegedde akyayagala okuwangaalira mu Matugga
ensonga eyo sijja kugigenda wala. Olina okugyogerako. Olina ogyogerako. Kubanga nze nzijukira nze ng'omulonzi w'Ematugga. Era obuvunaanyizibwa bwange obusinga mu kalulu ke twakakuba amabega. Bwali mu luka gwange guno ogw'Ematugga. Nze nondera wali mu Lwaddabi ku Sunrise. Akalulu nakolera mu Kirwanira naye ate nga nvunaanyizibwa mu luka gwange guno gwonna. Okulondoola. Buli polling station nagituukako olunaku olwo. Ffe embeera y'akanoonye twakanoonya. Ne mukakuuma. Tulaba embeera y'akakuume nze zaagenda okuwera ssaawa 11 ez'okumakya. Watuuse ddo kakuuma. N'abaana bonna be nalina okuteeka ku station nga tumaze okubateekawo tukakuume. Ne be twagamba abaali balina okujja okulonda bakeerako mwattu kuba baalina okukalonda ate bakole ki? Bakakuume. Kaakati munnaaye twakanoonya, twakalonda, twakakuuma. Byonna ebyo nga bwe baabitugamba twakola ki? Twabikola. Naye nga bwe nkugambye kano akalulu kaalimu bamalayika. Kuba nze nina okukkiriza nti wakati mu mbeera yonna eyaliwo mu kalulu kano wawulirako n'amasasi agaakubwa Ematugga wano. Era go gaavugira ddala. Gaavugira ddala ne tufuna n'okutiisibwa ne batugamba mudde eka bwe bakusanga awo gwe onoomanya. Ne mbagamba nze nno omulimu gw'endiko guno gwa kukyusa bukulembeze bwa ggwanga lyange. Tekigenda kungasa nze okudduka nzireyo baddemu batufuga obumbule emyaka 5 nga nina okuyimirira nga ne be naleese okujja bakakuume ate bagumidde ku nze. Kati bwe balaba nga gwe abakulembedde onafuye kibamalamu amaanyi. So twalina okuyimirira wakati mu masasi, wakati mu majja amayitirivu ne tugamba katukuume ekyo. Abantu baffe ab'Ematugga kibakoze eki? Kibasazeewo. Era ffe DRFM zonna ze tulina bannange ndi mukakafu era mbakakasa eno ewaffe Kyagulanyi ye yawangulayo. Era obuwanguzi bwe twabukuuma buli lupapula twalujjuza ne tuluweereza nga bwe bwali nga buliko obuwanguzi bwa mukama waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu. Okay, nalabyeko ku posti nga weegwanyiza ekifo ky'obwa sipiika bwa Nansana. Kiki ekyakuwaliza okuvaayo n'ogamba nti njagala kuba sipiika? Neyanziza ekibuuzo ekyo. Nga bwe nakunnyonnyodde emabegako, nze mbadde mukiise mu lukiiko lwa Nansana Municipal Council. Ate mukadde ke mbeereddemu omukiise omwo ndi wa mukisa nti nze ate nakulemberako akakiiko ak'ebyenjigiriza. Kuwa ku Nansana? Nansana Municipal Council nakakulembera emyaka 2 n'ekitundu egyasooka kubanga Local Government Act etulambululira. Tukulembera 2 ekitundu ne muddamu ne mukulembera ne mulonda akakiiko akalala. Obukiiko bwe babasiimye ne bakuzzaako naye ate nze ekyenjawulo seetaba mu kalulu kaakubiri. Kuba nze nina okukkiriza nti awakula ennume tewakula emu. Ensajja ono ozisobola. Bagamba what a man can do a woman can do better. Simanyi bwe nja kukizza mu Luganda naye nkakasa ukitegedde omwami kyonna kyayinza okukola ffe nga bannakazadde b'eggwanga tukikola ne tusinga nawo. So mu kubanga nsobodde okubanga nkulembeddeko akakiiko ako kampadde ebyokuyiga bingi. Ntambudde Nansana eno yonna okugimalako okutuuka e Busukuma okutuuka e Nabweru Nansana n'eggombolola yange eno ey'eggombe ngitambudde. Bye twetaaga mbimanyi. Nkolaganyeeko n'abantu ab'enjawulo abakugu abateeseza Nansana. Nkozeeko ne bakama baffe aba-executive ya Nansana nga bwe babaddeyo omukyala Regina ne baminisita be. Nkoze ne bakansala bannange. Era ndi mukakafu nti kati emyaka gye tumaze gino 5 mbanguse ekimala kuba ate nze siri wa kukoleezaako oba wa kusamba mugere nga piki. Nze ndi mukyala mubugumyeko nkwata mangu ensonga okubeera nabo ntera bagamba nti nze nkwatira ku lubaawo siri wa kunnyonnyola nnyo. So emyaka 5 gibadde gimala okutegeera ekyokukola okubanguka ekimala n'okubanga ate ndi muvumu ekimala kuba kati ekyokukola nkimanyi bulungi. Gimaze okubanga mu butuufu ndi muvumu ekimala kyenjagala ekifaananyi kya Nansana nkimanyi bwe kifaanana kuba nkolaganyeeko n'abantu abamu ate mmanyi kisoboka. Lwaki okakasa nti lwaki
okakasa kyosobola okuwangula obwa sipiika buno. Ekyenjawulo ky'obwa sipiika buno tebubanga kalulu kawamu. Obwa sipiika buno buli agenda okulonda oba omumanyi. Mulimu bayinza okubuzaabuza nti tugenda kukola ne batakuwa. Bwe kiba naye bwe tubirekera nteekateeka za Mukama. Olaba najja mu kalulu k'ebyalo 7 naye olwakaaba kansala 6 kaba katono nnyo bwe mbanga sitidde nsobodde okuyimirira mu bantu bano bonna abangi ab'ematugga ate ne bakkiriza ne banteekamu obwesige. Kati sirinaawo kubuusabuusa kwonna nti ate bali abatono ab'ennansana bayinza okunnemerera. Tugenda mu kalulu nga nkimanyi bulungi nti nze nga muna National Unity Platform ennamba yaffe mu kansa eyo si ye majority nga bwe nkunnyonnyodde byonna ebyaliwo. Okubbibwa kwali kungi, bannaffe abasinga tebasobola kuweebwa buwanguzi bwabwe era be baasiima okuwa obuwanguzi obwo gye bali era be batusinga obungi. Naye ate nkakasa nabo ekituufu bakiraba era basobola okulaba omuntu asaanidde. Nuupu muli batono mu kanso, NRM be bangi. Kati awo kyogamba nti oyinza okuvuganya n'owa NRM n'omuwangula kuba nkakasa nawe gye wali avuddeyo. Gyali avuddeyo naye ab'NRM twabavuganya kuva dda. Era nze sibeera awo mu kuvuganya kwonna ne leeraliikirira nti navuganyiza nawa NRM n'embeera mu kutya nedda. Kubanga abamu ku bali mu kibiina ekyo naye baliyo lwa byanfuna naye nga mu mitima gyabwe emituufu ekituufu bakimanyi. Era bw'atunulatunula bw'ati asobola okulaba omuntu alimu ensa agamba naye obwesige kabuteeke mu ono. So ndi mukkiriza era ndi mumativu era ndi mumalirivu. Oba babateekayo beetereeze mu kisanja ekijja babalonde n'omutima gumu. Toyinza kutwala wiru y'abantu kubanga tuli mu gavumenti ekkiririza mu demokolasiya. Eya wano bwe batugamba era bagamba Uganda kati gw'ogamba otya okusinziira nga bwe ndaba ebintu essaawa eno twakisigaza mu kwogera. Omanyize ndi mu Kristo ndi mukyala mukkiriza wakatuli kituli bwe tuba tusoma essaala yaffe twetondera Katonda bye tukoze mu kulowooza mu kwogera mu kukola ne mu butakola. Kakati nno ne demokolasiya wa Uganda yafuuka wa bigambo kulowooza mu kwogera ne mu butakola mu kukola taliiwo. Naye nga tusigala tukkiriza nti embeera ekyasobola okutereera Uganda ne tugizza ku luguudo olutuufu nga balina gwe batera okugamba aleme kuva ku main. Naye ate ndaba nga Uganda yeva ku main naye nze ndi mukkiriza nti Uganda ekyasobolera ddala okudda ku main ne tutambula buli kintu ne kitambula nga bwe kirina okuba. Kuba teri muntu akeera kutegeka kalulu singa ddala baali baagala kubikola nga bwe baagala singa tebakyategeka na bululu. Naye nabo bakkiriza nti enkola ya demokolasiya erina okukola ki okubaawo era nabo baba batubbira mu nkola eyo nti agenda kujja bw'atuuka okukubba agenda ajjuza olupapula alage nti abangi bakoze bawadde ewaliziyo kwegamba n'ayongerawo emu. Tasobola kukeera n'olunaku n'olumu ne yeewaŋŋamyawo bwewaŋŋamya nga tayise mu nkola eyo ffe gye tukkiriza nti eggwanga lyaffe lirina okukola ki lirina okutambulirako. So tuli bakkiriza nti embeera ekyasobola okukyukako era n'abo abali eri kakasa bajja kutulabamu ensa era bakkirize balabe nti gavumenti eyaffe bw'enaaba ebakuttemu kiriba kitya kuba batulabyeko nga tukola nabo era bakimanyi nti ebyaffe bikyukamu kuba ffe emmeeme zaffe zisinga kubaako ggwanga lyaffe. Tetukkiriza nti eggwanga lino lya ffenna. Era nze mbeegedde bwe banteesa nga sinnateeseza be nalese wa Mwami Musiitwa sooka ne nteeseza ab'ematugga nti eddwaliro lyaffe eryo balizimbe. Balimala ddi? Enteekateeka ki eri ku ddwaliro eryo gwe nga yagala obwa sipiika? Eddwaliro lino twaliteeseza dda era teririna kye libanja. Ensonga z'eddwaliro tuzikezeeko mu kisanja kiweddeko. Teririna kye libanja kubanga n'ebitanda byalyo baaligula nga tebannaba na kutandika kuzimba myaliriro gya waggulu kuba ssente zaaliwo. Ate nga bwe batakola ekyo
sente zigenda kuddayo gavumenti egenda zisika ezizeeyo so baakwata ebitanda ebyo ne babigula ne babitereka ebuwambo ku health center 4 so essaawa eno eddwaliro lyaffe bayira lyatandika dda n'okukola era kati bw'otabeera mukyala Kagere olubuto bwe tutamusimbira waka n'ogamba odduka ebbombo oba ewattuba buyambuka bwambusi wali ne bakolako era essaawa eno obudde bwonna we weetaagira obujjanjabi so ogenda ku ddwaliro ne buba budde bwa kiro abasawo gye bali babalingiridde bye tuliko kati final touches bamaliriza nga naye nga batandise dda okukolerawo okay tukyagenda maaso n'okuba nti tukuweereza wano ku mutu gwaffe ogwa The Standard News naye Element Man nzize ne kansala mbegedde agende maaso n'okuba nti atunnyonnyola ebyo byateeseteese okukolebwa singa aba afunye obwa speaker mbobwa Nansana Municipality kansala gwe nga gwe biki singa ofuna omukisa okutuula ku ntebe y'obwa speaker biki by'otunuulidde ebiruma ennyo abatuuze b'e Nansana nga mwe muli n'ekitundu kyo ky'okiikirira Nansana eno ndi wa mukisa nti ngiweererezzaamu nga bwe nakunyonyodde nti ngitambudde wabula ate ebiruma Nansana tebyawukana na biruma Lira Municipality tebyawukana na biruma Mubende tebyawukana na biruma Bannayuganda kwegamba ebituluma ffenna kyekimu bitulumira wamu tebyawukana enguudo otumaliddeko ekisanja nga Bannagombe basobola okugamba nti tuli yaddeyaddeko kyo kituufu nga basobola okugamba nti tuli yaddeyaddeko lwaki babadde basobola okukyogera nti babadde n'abakiise abakitegeera abamanyi omugaso lwaki ekitundu kyali badde n'amakubo amalungi bwe tutuukidde okumalako ekisanja kino nga ne mu byobulamu nga bannamatugeera tusobola okugamba nti tuli ki tuli yadde tuvudde ku health center 2 tuze ku health center 3 kitegeeza nti waliwo enkyukakyuka oba tusenvuddeko so tuli kuki bagamba okuwummula tekuba kutuuka ebintu byonna ebyo nga bwe bibadde bitambula ate waliyo ebiyinza okusingawo nze mbyenjigiriza akakiiko mwe mbadde nsinga okuwangaalira era namwe tubadde yaddeyaddeko lwadda twagiwa ebizimbe bafunye entebe St. Jude Ekiryagonja yafuna ne municipality yonna tewali ssomero lya gavumenti lye tutatuuseemu naye tetuyinza kugamba nti kyetukoze kyekimala tekimala mulina kwongerako kubanga resources ze tulina mutuufu tezimala naye era bagamba akatono kazira mu liiso okateekayo nga bw'olinda akalala nga bw'olinda ekinene wekinajjira so nze nno lwaki nzize ku bwa sipiika nze ndi mukkiriza nti abantu abatambulira awamu abantu abakolera awamu basobola okutambula olugendo olunene kuba nze ndi muntu asobola okuwuliriza okusinga okwogera era n'abawangaala nange bakimanyi nti nze obudde bwe ntwala nga nkuwuliriza bumpa obudde obumala okutegeera ky'oŋŋamba ŋŋenda okufulumya ekyo nga mubutuufu naawe okkiriza nti kyenfulumizza kyekyo kye wabadde otegeeza so nze ndi mwetegefu okukolagana ne bakansala bannange abagenda okukiika mu lukiiko olwo ndi mwetegefu okukola nabo ndi mwetegefu okutuula nabo tukkaanye ensonga teeseze municipality yaffe kubanga ebitono bye tulabyeko bye tukoze era birina enjawulo gye bitaddewo era mu buntu obutono bwe tulemeddwa okukkaanya tumaliriza nga ebinene ate mubifiiriddwa kiki ddala ekiri eyo Nansana eyo waggulu kuba buli obubeerawo n'eŋŋoomi obutebe egamba kiki waliyo omuzimu ogubalinnya oba Nansana waffe oyo gw'olaba nga bw'omanyi nti lulinga lujjuliro ky'omalawo ky'ojjawo kati nga bwe nkugambye nti mubaamu embeera ejja nga buli omu asikaza wuwe kubanga ffenna tulina abalonzi abaatutuma nkeera ku makya ne ŋŋenda nga njagala oluguudo oluyita wansi wali kuwanda lwenda lukolebwa kyokka nga ate waliyo ne munnange naye ayagala naye agamba batandike nalwawa nalwewuwe
sembeera eyo oluusi yetulabisanga abasikaŋŋana ebitogi naye nga tekuba kusikaŋŋanya bitogi. Oluusi buli omu aba ayagalizza abeewuwe. Naye ate nga ndi mukkiriza nti ebintu bino tusobola okubitereeza n'okukkaanya. Bwe tutuula awamu ne tumanya nti kkooti esooka tugenda kukolera ab'e Matugga n'ab'e Nansana bafuneyo lumu, ne Busukuma afuneyo 2, ne Gombe abeeko ne kyavaayo nakyo. Ate eddako n'abalala basobola okufuna. So oluusi embeera y'okuba nga buli omu yeeyagalizza y'ebadde eteekawo embeera y'okuba nga awaliwo bwana obutebe. Awo ku butebe okisusiza. Ku butebe okisusizzaamu naye nga y'embeera eyo kuba kweyagaliza na kukkiriza nti buli omu nga bw'alina abantu abaamutuma abaagaliza kisinga. Era nkakasa buli omu bw'ali asobodde okuba nekyakola ki nekyatuusiza abantu beewuwe, naye nga n'ebirungi bikyaliyo era bikyajja. Era njagala okugumya abantu b'e Matugga nti mwakoze okusalawo okutuufu. Abantu bwe mwalonze okubakiikirira ddala be bantu abasaanidde, be bantu abagenda okusobola okuboogerera. Bagamba omugabi teyeeseera. Siyinza kutuuka eri ne ŋŋamba nti ate Nansana yange ŋŋenda kugirivula. Nze ndi muntu omumativu. Sirina nnyo naye ndi mumativu. N'ekyo ky'olina. Nekye nnina kitono ddala naye ate kimmala. Nze tekinneetaagisa kukwata ssente za luguudo zonna nzikaanye n'abantu abamu abo ab'olubatu tuzizze mu nsawo. Oba oyagala singa oba ozifunye singa ziba za luguudo zibeere za luguudo. Zibe za luguudo. Nze zange zijja kujja balina ze bantegekera. Ze zange. Saagala tukeere ku makya tugambe nti desiki twabadde tugenda kukola desiki 400 ne mukola 2 ne tukolako 2 endala tuzezze. Nedda. Abantu bano abaatulonda tetulina kye tuyinza kubasasula okuggyako okukola ekyo kye baatulondera okukola ki okubakolera. N'olulala bazzeeyo. Anti nga bwe nagambye awakula ennume tewakula emu. Nyinza okukomawo ate nga nsaba kirala. Kino kiveemu ogende Wakiso. Era nga nabo batunudde ne balaba nti Mbutuku bw'abadde wano akoze kino. Bw'abadde wano akoze ky'alina okukola. Kati katumwesigise awasingako awo. Ky'oba olaba nze kinkakatako okutuukiriza obuvunaanyizibwa obuntikkiddwa ne mbukola nga bwe nnina okubukola. Ngenda okudda nga tebantunuulira ng'omuntu eyatudde n'atumya Rolls Royce. Tulina okugendayo. Kaakati bwe wavuddeyo n'oyagala obwa sipiika mu kunoonyereza ennyo kwe twakoze, abamu bagambye nti toli nnyo mu bantu, toli nnyo mu bakulembeze, era nti obwa sipiika gwe bw'oyagala oyinza obutabufuna. Nga bwe nakunnyonnyodde nti akaluko obwa sipiika buli anaakulonda oba okola ki? Omumanyi. Oba omumanyi. Era omuntu oyo omutuukirira mu buntu n'omunnyonnyola ensonga zo. Kati ffe tulondebwa nga mbeegedde baamulonze Matugga, naye ate balina Magembe gwe baalonze Ewambaale, Gombe gy'asembera. Nina munnange Mukiibi ye baamulondedde Busukuma mu Kiwenda. Ninayo ate ne bannange be baalondedde Nabweru, nina Farida Wuli baamulondedde Kawanda. Be baalondedde Farida Nakalwanyi. Farida Nakalwanyi. Yayingira oba kansanga wa myaka nga 15 16 awo. Yali atuuse emyaka egirondebwa. Yali atuuse emyaka egirondebwa. Kaakati buli muntu wali oba okola ki? Omumanyi. Nze obuvunaanyizibwa bwange mu kaseera ke twakakuba emabega bubadde ki? Bubadde bwa kukwatagana n'abo abanneetoolodde okusookera ddala. Okusookera ddala abo abanneetoolodde nga be tulina okukwatagana nabo. Kubanga tubadde n'omulimu ogusooka okuggusa ekikola ki? Ekisooka. Toyinza kugamba nti mbuuke ninye eddaala erisembayo nga tonnalinnya kuliriwa kulisooka. So ekyokugamba nti bannange sibaliimu tutambudde nabo ebbanga. Naye ate n'obudde obubanoonya
twogere ensonga zino omu ku omu we buli era nkakasa bwe tunaamala okunnyonnyolegana buli omu nannyonnyola mu ensonga genda kikola bwe tuti ne kino bwe kiti tujja kutuuka ku nzikiriziganya so ekyo tekiyinza nakuteeka mu mbeera yonna yakweraliikirira nze ndi mukakafu nti obudde obw'okukwatagana weebuli kubanga ffenna buli omu alina gye baakoze eki gye baamulondedde essaawa eno oyinza obutansuubira kubanga ab'Nansana ab'Ebusukuma abaawa bonna kubanga abo bonna tusinkana mu kifo kimu naye nze nkakasa nti obudde bwaffe obw'okwogera tukkaanye bugenda kutupoze abaddeko abadde Hamuza yakomawo oba omu ku bantu abaayisibwa mu mbeera etaali nnungi obuwanguzi bwe n'atasobola naye nga yali akomyewo ng'awangudde bulungi akalulu ke naye nga bw'omanyi titwali mu gavumenti ey'abamalayika nga bwe batuusa results ezivudde mu kulonda y'omu ku bannaffe abo abaatuusibwako embeera eyo y'okubanga obuwanguzi bwatwalibwa. Okay, tukyagenda mu maaso n'okuba nti tukuweereza nkyali ne kansala Mbegedde we Matugga, tukyagenda mu maaso n'okuba nti tuwayawayamu ensonga ez'enjawulo mu ebyo ebigenda mu maaso ate nga yeegwanyiza ekifo ky'obwa sipiika wa Nansana Municipality. Kifo kino abangi tukimanyi nti Nansana ekola amagombolola saana gali ana muli Busukuma, Gombe, Nabweru ne Nansana. Kati omukyalo ono ayagala kifo ky'obwa sipiika era bakansala banne abamulonda bali nkaaga oba nkaaga mu bana beebo abamulonda ku lukiiko. Asaba buwagizi bwammwe bakansala mmwe abatulaba omukyala mumuwulira engeri gy'agenda mu maaso n'okubeera nga attaanyaamu ebibuuzo byengenda mu maaso n'okumubuuza. Kansala, omuntu ali eyo yandyagadde okumanya kiki ky'otegekedde nga Nansana oba nga Nansana oba kanso ogitegekedde ki bakansala bano abagenda okulonda, kiki kye baba bakusuubiramu singa oba owangudde oba kansala oba sipiika sorry. Kati nze nno era nze obwa sipiika buno singa tuba tubuwangudde kyenyinza okubakakasa nti kajja kubeera akaseera kasanyusanyu. Ekisooka kanso yaffe yakendeddeko kitegeeza nti wagenda omujuzo mwagugobye. Si ffe twagugobye baatukase bukasi kubanga ate essaawa eno nsuubira kanso eyo yali badde eyongedde kukola ki kubanga egejja kubanga abantu bwe twalondera akalulu akawedde aka 2021 nsuubira abantu beeyongeddeko kubanga beeyongeddeko baali badde beeyongedde kusala bitundu so ate kugatta olwedde ebibaddewo. So abantu baffe okusookera ddala mbasuubiza tugenda kwogera okutegeezaamu. Oli woman kansala nze nkiika n'abaami babiri nga bwe nakunyonyodde nti tulina Matugga Upper ne Matugga Lower. Kati tulina ba direct kansala mu Matugga babiri. Owa Matugga Upper ye Honorable Wasswa Emmanuel nkakasa omumanyi ne Matugga Lower nkiika n'omwami gwe bayita Honorable Ssenyomo Victor. Kati nze nenzija ng'omukyala akiikirira omuluka gwonna awamu. Obadde okyattaanya wali ensonga? Ensonga eyo okusookera ddala tubaddenga n'okusoomoozebwa. Ebintu bingi oluusi ebibaddenga bikolebwa mu bitundu byaffe naawe kansala akiikirira ekitundu ekyo n'otamanyi. N'owulira nti bazze ewuwo ne bagabira abantu akasente nga mu butuufu tewafunye na mukisa gutegeeza beewuwo nti kino kye kigenda okugenda mu maaso. Kuba bakansala bano bwe baba bagamba nti bateekemu abantu bano bwe baba bateekamu obwesige bagende babakiikirire. Kitegeeza nti bw'oba olina ky'ogenda okukola mu kitundu kye mutegeeze. Ye yamanyi wa wagenda okusanga abavubuka, yamanyi wa wagenda okusanga abakadde, yamanyi abaliko obulemu bwe baba bwe bakozeeko ku luno mbasanga wa. So tubadde n'embeera ng'oluusi abantu balina okusoomoozebwa ebintu bikolebwa ne mutamanya. Nga sipiika siyinza kukikkiriza ekyo kukola ki kugenda mu maaso. Tugenda kukakasa nti mu butuufu omuntu ng'abantu bwe bakwesiga ojja obakiikirire
ogenda kubanga directly kikkakatako okubanga otwala obuvunaanyizibwa okutegeeza abantu kiki ekigenda mu maaso okuva e Nansana era ne bwe kiba kigenda okukolebwa naawe n'oba nga gw'omu kwabo abagenda okukituusa ku bantu bo, si bantu kugenda n'oteesa ne bakugamba mayi batera okutugamba nti eyes on hands off. Naye ate abantu baakeera ne bajja ne bagamba nti gwe bwatukiikirira. So yes, hands will be off ng'etteeka bwe litugamba naye ojja kubaawo okukakasa nti ekikolebwa kyekituufu kuba ekintu ekyo kibadde kireetera okusoomoozebwa kw'amaanyi eri bannaffe nga abantu batuuka n'okulowooza oba tolina ky'obakoledde naye ate ng'ebiriwo birabwako naye olwa misinformation ebeera wakati awo bayinza obutamanya nti ekkubo lino bwe baali linyaani yabadde alivunaanyizibwako. Abamu tebaagala kumanya nsonga ezimu kuba buli omu akola kikye. Tebakikola mu bugenderevu. Embeera eno ey'obutamanyisibwa yebasindiikiriza okutuuka nga tebakola ki? Tebamanyi naye nga si kye baali agadde. Ngakasa nabo baali badde basiimu okubanga abantu baabwe be baakiikirira be babatuusaako amawulire ago. Kuba bwe bakusindikayo gw'oba olutindo olugatta abantu bano n'eri gye wagenze. Era mu mbeera eyo y'emu nze nga sipiika wa Nansana nsuubira obuvunaanyizibwa bwange okukwasaganya bakansala okusookera ddala ne executive yonna. Ate ne bannaffe bali abategekera abakugu batekiniko batawuni kiraaka bakaawo baani nti buvunaanyizibwa bwange okukakasa nga tewabaawo muwaatwa gwonna wakati wange n'abantu abo. So ndi mukakafu nti ekyo nakyo nsobola okukikola obulungi. Nze naweerezaako ku kakiiko k'ebyenjigiriza nga bwe nkugambye. Era obudde bwe naweererezaamu ab'akakiiko kange ekyo basobola okunjulira. Amawulire gaabatuukangako butereevu ate nga ne wabaawo mbeera yonna erimu ekibeetaagisa kyonna obategeeza bakifunanga mu budde. Era ne bwe kiba kitono nga kyekizze tukigabanira awamu mu ssanyu. So ndi mukakafu nti ekyo nkyasobolera ddala okukikola mu kansa ey'awamu. Ate n'ekisembayo era ekisinga okuba eky'enkizo kwe kuba ne kansa etambulira awamu. Nga bwe nagambye nti bwe mutambula empola mpola naye nga muli wamu. Kanso z'ennaku zino mutandika muli wamu ne mugenda okutuuka mu makkati nga temukyakwatagana ne bitabuka. Muleetera omuntu asobola obbakwasaganya n'abakuumira awamu ebbanga lino okuggwako. Lwaki twetaaga omuntu agenda otukuumira awamu? Nzikiriza nga tugenda mu kanseri mu abantu abakkiririza mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo. Tulinamu aba DP, tulinamu aba National Unity Platform, tulinamu aba NRM, tulinamu ne ba independent nga ye yajja bwa Namunigina nga yeetegeerera era nga asobola okukeera leero nga kye mwaleese akkaanya nakyo ne bukeera enkya n'agamba ate kino sikola ki? Sikkaanya nakyo. Naye ate ekyokuba nga twawukanye mu nzikiriza oba mu kukkaanya nga tulemeddwa okukkaanya mu kaseera ako tekirina kuteekawo luwonko lwa lubeerera. Tulina okuba nga ate ku nsonga endala tusobola okukola ki? Okutuula ne mwogera. Okutuula ne twogera ne tukkaanya kubanga ekirooto kyaffe si buli omu kuyisaawo bibye. Ekirooto kyaffe kyakulaba nga Nansana yaffe ekyukako, nga Nansana yaffe eyongera okukulaakulana, ebeera ku ntikko kubanga kankubuulire Nansana yaffe eyo tugiyita municipality of choice. Lwaki? Municipality of choice abaagisookamu bwe baagisiima okugiyita. Nga baatugamba nga MTN the better connection. Kati ne Nansana. Airtel. Sekiwa borderless. Kaakati ne Nansana is the municipality of choice. Era ffe tugiyita Nansana municipality ey'abeesiimi. Tugamba muli beesiimi. Tuli beesiimi ffenna naawe. Kubanga muwangaalira. Kubanga muwangaalira mu Nansana yaffe. So tugiyita municipality ey'abeesiimi. So njagala nga tulina municipality eteesiimisa bakulembeze baayo bokka. Wabula buli muntu agiwangaaliramu. Naye egenda twesiimisa etyo. Egenda kutwesiimisa nga amakubo gaffe malungi. Egenda kutwesiimisa
nga amalwaliro gaffe matono nenga galimu eddagala nenga gasobola okuwa ekyo ky'ogasuubiramu nga togenda kutuukayo bagambe panado yaggwawo lwe baamuleeta nga togenda kutuukayo bagambe omusawo tannatuuka oba mulimu n'embeera omuntu agenda nga butuufu teyeetaaga ddagala nga yeetaaga just musawo amunnyonnyole nti kola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti osobole owona nga ne bwe yalibadde eddagala teririiwo bw'olaba omusawo yakubuulira nti genda ogule lino so municipality yaffe bwetyo bwe tugenda ogyeyagaliramu kati nawulidde jjuzi nti akatale k'abannaffe wano ku Mabanda baakatunze bennyini benkiikirira nti baakatunze kaakati nno twagala Nansa nekkiriza buli omu okugyeyagaliramu embeera eyo ereme kubaawo era mbakakasa abantu ba mu katale k'oku Mabanda tetugenda kuttira abantu abo ku liiso omuntu yenna abeerawo nalowooza nti osobola okujja n'onyigiriza abantu baffe abeewaddeyo okukola nga tebabbye kuba abantu abo baakeera ne beegulira akatale kaabwe kyokka essaawa zino bagobawo mbu essaawa eno kubanga waliyo abannakigwanyizi abazze ne baagala okutwala we bali naye nga otunuulidde abantu b'ogenda okunyigiriza kumpi famire zisoba mu 400 bawera nga 13 oba abawangalira mu katale ako ate nga bazze kukola tebazze kusabiriza tebazze kubba bantu bakozi baleeta abawa n'omusolo akatale ako kawa omusolo sebo kakati tebayinza kubanga ate bwe bakawa bwe bamala okuwa omusolo gwabwe tebasobola nagweyagaliramu naye omusolo gukolawa mu katale awo omusolo ogwo okusookera ddala guyambako okukuuma akatale nga kayonjo akatale ako kalina okuba akayonjo era bw'ogenderera emmotoka y'akasasiro ejja n'emugjawo n'emutwala ekyokubiri lwakuba nti kyamukisa mubi nti tugenza okumalako ekisanja kino nga tekinnassibwa mu nkola naye ebimu ku musolo gwe gwalina okukola kwaliko okuteeka ebitaala mu katale kalimu enzikiza ekiro era twakiraba ne tuteeseza abantu abo nti babawe ebitaala ebitaala ebyo byayisibwa mu bajeti y'eggombe naye ate kyannaku nti tumazeeko ekisanja kino ekyamazima nga baakiteesaako kanso n'ekiyisa naye ate ne baba nga tebannakissa mu nkola so ekisembayo twateesaako n'okwagala okuzimbira bannaffe ab'akatale abo kaabuyonjo awo oba mugenda giteekawo nanga ndaba mayumba meereere mulimu kaabuyonjo enzungu okubeera wakati mu bantu neetawunya ate nebeera nga nnyonjo so twali twagala okuteekawo kaabuyonjo ey'amazzi naye ekyatusumbuwamu nga bw'omanyi nti gavumenti teteekawo etalina ebiwandiiko byatusumbuwamu abaabirina ate tebasobola kubanga babiwaayo mu budde so enteekateeka eyo n'esooka eyimiriramu naye teyavaawo yayimiriramu abantu baffe bano bongere okweteekateeka era bwe baneeteekateeka obulungi enteesa eyo egenda kugenda mu maaso era kijja kukolebwa so yes omusolo gwabwe baguwa bakolera mu katale ako naye ate ssente zaabwe zino zirina engeri gye zirina okukomawo mu bbo so yenteekateeka eyo eriwo nti bajja kuwa omusolo ne gavumenti ejje esobole okubajjamu bakuume nga bayonjo esobole okubateeramu ebitaala ebintu ebyo bwe bityo ebituyamba kuba ate tebiyamba bakatale bokka n'abantu bennyini abeetooloddewo bibayamba kubanga ekitundu bwe kiba nga kitangaala bulungi nga kirimu ekitangaala n'obumenyi bw'amateeka bukendeera okay tugendeko ku nsonga ya sipiika Parliament badde manyi ogamba sipiika ndegeedde oyinayo akalala kuyagala okugamba abantu abantu b'e Nansana ddala bakansala bannange kyensinga okubasaba munteekemu obwesige sigenda kubaswaza ndi mweteefuteefu okutambula nammwe era ndi mweteefuteefu okubaweereza obulungi omukama nga ye mubeezi era mbasaba akadde bwe kanaaba katuuse ak'okulayira nga bwe mumanyi nti oluva mu kulayira wali eri ye mulayira ddi owaaye baabadde batuwadde olunaku ne basooka batuyimirizamu batugambye communication bajja kugituwa oluvannyuma kubanga baatulambuluddemu nti bakyalinze gazeeti efulume gazeeti eno yegenda okulambika ani yalondebwa okukulembera wa nga bwe walaba embeera bwe yatambula bwe yali
okyasobolera ddala ebintu okudda nga byakyuse nga mbutuufu yawangula gwe batadde mu gazeti. So tukyalinzeemu tulabe gazeti eno bw'enaafuluma egenda kufulumiramu baani enteekateeka y'okulayira egende mu maaso naye nga nkakasa tekigenda kutwala budde buwanvu. Ssaawa yonna gazeti efulumira bw'enaafuluma bajja kuba lwe tugenda okulayira. So baganda bange nsaba mwetegeke, amasuuti mugagolole, gomesi tuziteeketeeke, wabula bwe muba mujja temwerabira nti mbeegeyedde Rosemary Busiitwa gwe muba muteekamu obwesige okubeera sipiika wa Nansana Municipal Council. Amiina. Tukyagenda mu maaso n'okuba nti tubaweereza wano ku muntu waffe ogwadda Standard News naye Element Man muzzukulu wa Mugema. Tugenda mu maaso kubeera nga tuwayawayamu ebintu ebifa mu ggwanga saako ne mu mawanga amalala. Gwe by'otomanyi wano tuba tubikusunirako obusunuzi ate era ne tugenda mu maaso n'okuba nti tubikulambulirira. Kansala, bwe bwazibidde olunaku olw'eggulo nga ekibiina kya NRM kiri mu State House Entebbe nga mu kyo bagenda mu maaso n'okubeera nti bakubaganya ebirowoozo ku ebyo bye balaba nti waliwo ebitatambula bulungi. Ng'ensonga enkulu yabatutteyo kwe kulonda sipiika. Bulijjo sipiika ono Anita Among babadde gwe bataddeko omukisa okuddamu okukulembera ekifo kino n'omumyuka we Tayebwa. Naye bwazibidde olunaku olw'eggulo era zaagenze okula ssaawa nga 5 ez'ekiro nga bamaze okulonda Oboth okubeera nti yabakwatira omumuli ogwa sipiika wa Parliament. Olowooza embeera eno gwe nga sipiika tubadde tumanyi mulala kale saa zino waliwo mulala. Kiki ky'oyinza okulowooza mu mbeera eno kino kirekawa sipiika Anita Among nti bamuggyemu obwesige? Kiki oza embeera eyo yavudde ku ki gwe nga gwe agobera ebyobufuzi bya Uganda? Nakati nze bwe ntunuulira enkambi eyo kyongera okukkaatiriza enjogera y'Omuganda. Manyi Omuganda atugamba nti ebibuuka bitalagaanye bikubagana empawa. Buli bwe mugenda bwe muti nga temusoose kutuula ne mukkaanya mumaliriza nga buli omu aleese ekikye. Nze nno ndi mukkiriza nti nga tebannaba kutuuka kubanga bayenda osinga omukyalo oyo Anita Among baalina okuba nga baatuula nga bo ne bakkaanya. Bwe bamaliriza okukkaanya buli kimu ne bakitunulamu ne bamugamba nti wano tutambudde bulungi, wano okoze bulungi, wano okoze bubi, Tayebwa waneno kineno kibuzeemu, wano tereeza. Era nkakasa ekyo bwe kiggwa ne balyoka bakkaanya nti gundi ono yagenda otukwatira omumuli. Naye ate essaawa eno nga kumpi n'ababaka banaatera okumaliriza okulayira bw'otugamba nti ate ono twamuggyeyo olw'ensonga zino na zino na zino kikuteekamu okubuusabuusa nti naye abantu bano ddala beeteefuteefu okukwasibwa eggwanga lyaffe lino. Tukakasa tutya nti ye gwe munaatuwa oba gwe mwatuwadde essaawa eno mulungi tebuwungeere nga naye mumulabyeko ensobi endala. So nkaka kituteeka ku ki? Baddeyo beeteeketeeke beekubemu ttooki balabe ani asinga okuba nga asaanidde kubanga atwala eggwanga lyaffe lino mu maaso. Balabe kubanga baatugambye tebaagala buli bwanguzi, ffenna tetubwagala. Naye ng'ate kintu kitono nnyo kukkaanya kukkiririza mu nkola eya ssemateeka eggwanga lino n'okkiriza nti akola ekikyamu tukkirize nti kiba kikyamu. Buba buli bwanguzi tukkirize nti omuntu bw'aba. Olowooza emmotoka eno si yaleese ebizibu? Emmotoka eyo kumpi bilioni 3. Bilioni 3 kale bw'oziteeka ku matu ga health center 3 waneeno omanyi bwe tuba tutuuse. Ensi eba matuge bayeyagadde. Baba bageza tufuula na lifaalo kati ng'abantu baffe bonna aba municipality y'e Nansana bakwera matuga. So bilioni 3 okubanga munnaffe omu yazikutte yaziteeka ku mmotoka emu kyokka nno ng'alina n'endala ate nga nazo zigula buwanana. Nkakasanga mu butuufu bakoze kirungi okuddamu ne bakola ki ne bamutunulamu
ne beekennenya y'akasente akola misana na kiro naye nga bwe kibanga nga bwe kiri nga balwanyisa bukenuzi ate saali agadde bajjewo omukenuzi ate bateekewo omulala batunule mu bannaffe tulinamu bannaffe mu parliament abalina record ennongoofu nze nina honorable wange honorable Betty Echo Naluyima mwekakasa atambudde naffe nga bannawakiso local government agirwaniridde lwekiri bamukwasa obwa speaker n'abakwatamu anti okuba kalulu bikaba kalulu siganye naye nga bwetugambe tutunuulire qualities entuufu because yes kalulu bwe kaba katuleetedde mukenuzi tukkirize nti olw'okuba baakubya akalulu tutunuulire bannaffe abalina amazima abagenda okutambuliza eggwanga mu bwenkanya abagenda obutaba bakenuzi abagenda obutaba bali banguzi tubateekemu obwesige nkakasa nze ndabyeko honorable wange leader of opposition Ssenyonyi yateeka aba Uganda Airline ku nninga era walabanga waliwo enkyukakyuka ezaakolebwa kuba balina bye baatuteera mu kitangaala twali tutamanyi kati nkakasa honorable Ssenyonyi singa batongerako honorable Naluyima kakasa naye mukyala mwesimbu parliament eyinza okutereera Uganda eba egenda kutereera ate kati ffe nga bannawakiso tuba tugenze kwesiima so nkakasanga batunule bongere okutunulera beekenneenye ani gwe baleeta yes bwe batunula nga bannaabwe ow'amazima abuze ajjeko ene waffe mu national unity platform tulina ba honorable abalongoofu anti era bagamba nti temukkiriza nga bo bye basalawo buli kaseera muba mu kuyomba si kuyomba nga mu national unity platform olina wiru y'abantu ekikyamu kiba kikyamu n'ekituufu kiba kituufu tewali nsonga lwaki omuntu omu ku ssente y'omuli w'omusolo waali badde olinako emmotoka y'obuwumbi obusatu tewali era singa buli mubaka wa parliament akola ekyo Uganda tugirekawo ssente zino zirina ebirala ebyokukola Uganda erina obwetaavu bunene baatuse n'okugamba nti Anita Amonge basooke bamanye embalirira oba ebyobugagga bye byebiriwa kyetaagisa kubanga ffe bannayuganda era abawa omusolo tuli mbweraliikirivu nze nagambye bwe ntunula awo ndowooza ku ddwaliro lyaffe lino eri ematugga ndowooza nze mbadde nkiika Nansana baali batuteeserezza nga bannagombe nga batuwadde oluguudo lwa kolansi eggombe naye tamaka baakolako wano na wano ne batugamba ssente zikoze ziweddewo naye bw'okwata obuwumbi obusatu omanyi Gombe bw'aba afaanana omanyi Nansana ono yenna bw'aba afaanana kuba kati twafunye omukisa ne tuyambibwako enkola ya Greater Kampala Metropolitan Area bazze batuyambako naye singa batukwasizaako ddala nga Uganda ekyalina ensawo esobola okuvaamu obuwumbi busatu nga bugenda bugulira muntu ssekinnoomu mmotoka singa obukwata n'obwongera mu bajeti ya Nansana omanyi road network y'e Nansana bw'eyinza okutereera omanyi amasomero gaffe omanyi nti tukyalina abasomero omuli abaana abasoma batambadde engatto bangi tukyalina amasomero agalina ebibiina nga tebimala tukyalina amasomero agatasobola kuwa baana kyamisana naye nga wamusindisa agenda asome naye ng'agenda kusiibayo okuva bw'atuuseyo ku ssaawa 2 paka bw'anaddeka ku ssaawa 10 enjala njegimanyi essomero esinga kuluma ku 8 anti olwakuba nti ogiwulira ku 8 nti oba wazannye ku buleeke nozannye ne kulaki naye ng'ekuluma kankubuli naffe abantu abakulu okeera ku makya nezigenda okubeera 3 ng'otandise okuwulira muno kamunguluze naye nga tolina kye waakoze naye saasira omwana eyatudde mu kibiina obwongo bukola yavuddeeko oluusi kyayita munywedde kuba bakeera nnyo n'atuuka mu ssomero n'okusoma okuva ku makya paka ssaawa 10 naye essomero terisobola yadde omuwa obuugi singa akasente ako bakakwata ne bakwongera kali mu nsako z'amasomero walibaddewo enjawulo so bwebubanga bukenuzi babutunulemu bwekubanga kumanya ye akasente akakola akajjawa batuyambeko naffe batulagirire kuba ffe tuli bakozi era tusobolera ddala okukola naffe bwe mbanga nze ninayo omulimu gwe nsobola okukola guyingiza obuwumbi 3 mu munisipali y'e Nansana banaye nja kukola
era ndi mwetegefu. So nsaba ensonga eyo bongero gitunulamu. Kati gamba speaker okumuteeka ebbali kyakusanyukidde oba okusinziira ku mbeera eriwo? Okusinziira ku nsonga eziweebwa. Nkakasanga ekkubo lye baakutte lyettuufu. Kuba Muhoozi ku Twitter yavuddeyo n'agamba nti Uganda tekulemberwa bakyala. Nalabye ng'atugamba nti men are the natural born leaders. Naye ate awo tugenda kwawukanamu mu ndowooza ne mukama wange oyo. Men are natural born leaders, yes, but women are natural born naturals. Ffe tulabirira tukuza ekiriwo. Omukyala bw'omuwa emmere oba n'omuwa enkota y'ettooke yakuwa kyamisana. Ne bw'omulekedde 5 osangawo emmere. Ne bw'omulekedde 5 ojja kusangawo emmere n'enva. Ate nga wakati wali muyala. So, yes, you're natural born leaders, but we are natural born naturals. Ate eggwanga lyaffe essaawa zino kiryetaaga. Lyetaaga kunakyaringa. Kugamba tubeere nga buli omu ne bamulabirira okusinziira waali, okusinziira ku bwetaavu bwe. Kubanga obukulembeze obwokwasa omuntu nga nakyala buba bukulembeze bwa njawulo. Kubanga ye akulumirirwa. Omukulembeze oluuzi ayinza obutafa ku bakulembera, ayinza obbafuga obufuzi. Nagamba nze kasita nsigala nga nze nkukulembedde, oba oli mu bulumi, oba okoze otya, gw'omanyi nze wendi. Naye ate obukulembeze bw'okwasa omukyala buba obukulembeze obukulumirirwa naawe ng'omuntu. Ffe tuli bazadde. Mumanya. Nze nkutunuulira ne mmanya nno omuntu ono era alabika alina awamuluma. Agendeko mu ddwaliro. Omukyala munnange bwe mutunuulira ng'ali mu mbeera ey'okuzaala. Ne bwe mba simumanyi, sisobola mumusanga ng'ali mu mbeera eyo. Ne mmulekera tusooka ne tutereeza ekyo, ne ndyoka muta ne mugamba kaneeyongereko mbadde nina kye ngenda okukwasaganya kirala. So, nze sikkiririza mu bukulembeze bw'abaami bokka. Women are just as good leaders. N'abakyala nabo bakola abakulembeze abalungi. Era tulabyeko ku bakyala bannaffe abakulembedde envuumuulo obulungi. So saalyagadde bakyala kusibirwa mabega bagambe nti abaami bokka be basaanidde okulemberwa nedda. Kyova olaba era bwe mbadde nkugambye honorable wange, honorable Nalima bamutunulemu. Bamuwe bwa speaker. Babumuwe. Naye anaabusobola. Omukyala eyali deputy governor Omulamba. Yakulembera Wakiso namba ng'ogamba nti ebisanja emyaka 2. Experience agirina. Omukyala yakulembedde kuva mu bavubuka. Youth councillor n'agenda ng'alinnya amadaala. Ng'alinnya paka waali. Wakiso n'abeera deputy governor, afuza ekisanja kye ekisooka, experience agirina. Era waali nkakasa nti asaanidde. So, but ate si ye yekka. Mwebali bannaffe abali competent bangi. Kati nze saagala bwe tuba tulonda omukulembeze tutunule ku kyakuba nti alina kuba musajja. Tulabe oyo asaanidde. Tulabe oyo ayagaliza eggwanga lyaffe okugenda mu maaso. Tulabe oyo alumirirwa Bannayuganda. Tulabe omuntu nga mu butuufu naawe bw'omuteekawo ogamba nti mu butuufu ddala y'ono Munnayuganda asaanidde kubanga yakutestiyalinga eggwanga lino, kubanga paalamenti esalawo ebintu bingi. Nze nalabye bannaffe nga bali mu kuyisa sovereignty bill n'omutima gwange ne gwennyamira. Tegenda basi byoyo. Kubanga almost the eyes had everything. Nga kimu bibiri the eyes have it. Kimu bibiri the eyes have it. It's literally the eyes had everything. Bannaffe abali ku opposition bagezezzaako. Naye era nkakasa nabo balina bye baatutuusizza. Singa tebaalitadde mu check ate ne balilekanga bwe lyabadde lijja kutunyigiriza nnyo Munnayuganda. Tuyinza kuleeta tteeka ligamba nti Munnayuganda kasita ofuluma bw'oti. Mbutoli Munnayuganda. Tokyali. Kitegeeza ne bwe ngenda Kenya. Ate nga East African Community enzikiriza okugenda e Kenya ne Tanzania nesigala nga nkyali East African. Naye ate n'oŋŋamba nti ensi yange Uganda. Ne bwe mba ngenze Kenya. Siri Munnayuganda. Kyokka nga East African Community enzikiriza okubanga wonna wendaga nsigala am East African. Naye eggwanga lyange erimvunaanyizibwako ng'omuntu. Ate lyo ne likeera ne liŋŋamba nti bwe nfuluma sikyali Munnayuganda. So twebaza bannaffe abasobodde okuteeka etteeka eryo mu cheeki. Mulina bye mwabasuuzizzaako era waliwo ebyatereddemu. Naye olw'okuba nti ffe twabadde minority era mulimu bannaffe ebyabalemeredde. Era tetugenda kubibanenyeza
kuba naffe twakirabye nti mwakoze kye mwasobodde okukolako. Naye mbadde nsaba let the eyes nga bwe batera okugaa nti the eyes have it, nga bw'atunula bw'ati mu butuufu akiraba, n'ebiri ebweru w'ebya Parliament abitunuleko, abirabe nti enguudo ne mu Kampala wakati si nnungi, mbi nnyo, alabe nti emulago n'ebitanda tebikola ki, tebimala, because if the eyes can see what abalwadde babaka wansi, bibaka wansi ne bamujjanjabira wansi. So biba nga bisobola okulaba ebyo, birabe n'okusukka ebisenge bya Parliament, birabe buli kimu ekigenda mu ggwanga yaffe Uganda, ekikyamu bakirabe nga kikyamu, n'ekituufu basigale ku ekyo bakole ekituufu. Okay, nga tumaliriza mu wiiki eno tubadde n'okulayira, wabadde olwakubiri. President yavuddeyo n'agamba nti mmwe aba NUP ne FDC mmwe mwaleeta obuvuyo era nti mwabba n'obuwanguzi bwe, byonna yabyogedde mu kulayira. Naye neebuuliza lwaki muleeta obuvuyo mu kulonda mmwe aba NUP? Yabyogedde NUP FDC baleese obuvuyo mu kulonda, ibba ababe babadde kiriya nnyo, tebalina tabu. Naye mmwe aba NUP lwaki muleeta obuzibu eri eggwanga? Kaakati bannange, okuvunaana owa National Unity Platform yaleese obuzibu eri eggwanga, nga muna National Unity Platform abadde mu kiseera ky'okulonda nga bamuvunaana n'okwambala essaati y'emmyufu kuba mmyufu, nga bamuvunaana okwambala essaati eriko ekifaananyi ky'omukulembeze gwakkiririzaamu kuba gwakkiririzaamu, kuba Uganda eno etukkiriza nti buli omu alina eddembe okuwagira kyayagala, buli munnayuganda wa ddembe okwetaba mu bufuzi bw'eggwanga lye. Eryo nno ddembe lya buntu, ddembe lya, it's a human right bwe twaligambye. Human right teriiko gavumenti, eryo kasita oba muntu olirina. Ne tubeera mu mbeera nga munnaffe bwe yeetaba bufuzi bw'eggwanga lye bagamba ayagala kutabangula ki? Ggwanga lye. Naye ng'ate eddembe lye limuweebwa ssemateeka. Tuli mu mbeera nga muna National Unity Platform talina yadde ejjinja. Mu NUP teri muntu, teri wa National Unity Platform alina muntu, tetulina yadde embooko. Naye tubadde mu biseera by'okulonda nga bannamagye basinga abalonzi obungi. Leka naawe kisoboka ekyo, nga bangi, nze sinali simanyi nange nti bangi bwe batyo. Naye gwe ng'olabamu mbeera katini bwe bati, okimanya nti nno bannaye bannamagye bangi, ate Uganda ssebe erina ebyokulwanyisa. So tali muntu ayinza kukeera n'agamba nti gwe atalina ky'olina okuleka peeni yo egenda okukuba ttiiki ku mukulembeze gw'oyagala, ate gwe watabangudde eggwanga, kyokka nga ate ye alina amagye, yalina abakubi b'embooko, yalina bannaffe abaliisizza bannaabwe akakanja. So sikkiriziganya na statement eyo nti ate aba NUP be batabangudde eggwanga. Nedda, aba NUP babadde mu mbeera ya kuteeka mu nkola ekyo bannayuganda kye baagala. Bannayuganda baagala enkyukakyuka mu bukulembeze, era bazze bakiraga lwatu nga balaga nti ffe tuwagira ono, era ne bwe baakeera bajja okulonda oyo bo gwe baali bawagira, kubanga baali baagala, kubanga mandeeti yaabwe awo weekoma, nti ye bw'aba ayagala okukyusa eggwanga lye alina kukola ki? Agenda kukeera anoonye akalulu kaayo gw'ayagala amukulembere, bw'amala okukanoonya ajja akalonde. Era bannayuganda bwe baakeera ku olwo ekyokulwanyisa kyokka kye baalina yali peeni, era ng'okwasa akalulu bw'oti ng'agenda yeetiikingira gw'ayagala, kyokka olutalo lwokka lwalina okuba ttiiki. Kwegamba okutiikinga lwe buvuyo obwo, ekyokulwanyisa kyokka munnayuganda kyalina kutiikinga oyo agenda kuleeta nkyukakyuka ye gy'ayagala era gy'akkiririzaamu. So bwe kubanga
ekyo kye bayita okutabangula eggwanga. Awo nange ndi mu kutya nyinza okuba namenya etteeka nti essaawa yonna bayinza okukukwata. Nyinza okuba ekyo kyo baba bakukinvunaana guba gunsinze kubanga nakeera nange nengenda nennonda n'okukakuuma nenkakuuma kuba kyali kinkakatako. Nakeera nenkwata peeni yange nengenda mukama wange nemuwa akalulu kange. Okay, nga tufundikira President era bwe yabadde alayira yagambye nti ekisanja kino teri kwebaka. Museveni bulijjo abadde yeebase nga talaba bigenda mu maaso. Kikimwe embeera eyo mwengaggwe oyinza ojjogerako. Anti kati ate siwangadde bbanga ddene nnyo, ebbanga lyempangadde nze omulembe gwa Mwai Museveni kwe banzaalidde. Ffenna kuba tuzaalidde. Wasanga yajjadde emyaka 15 emabega. Nze namusanga yajjadda. Kaakati Mwai Museveni ono abamu ku batunyumiza abamulabako ng'ajja. Ekimu ku bye baasinga omwagalako baatugambanga nti Museveni yatuwa eddembe kati twebaka ku tulo. Buli omu akola ky'ayagala. Webaka n'ofuluuta. Era kye baasinganga okumwebazaako nti yatuwonya dduka kati twebaka ku tulo. Kati essaawa eno bw'akeera n'atugamba nti ate ekisanja kino teri kwebaka, tetufunamu okutya. Tugamba embeera eri bali gye baalinga batujuliza etaali nnungi yegenda okujja kubanga tewali kwebaka. Yabadde ategeeza ki? Ayinza okuba yabadde agamba tewali kwebaka kukola kujjawo bali banguzi kukola buli kimu ekiganye mu kisanja kino. Bali banguzi osobola okutunnyonnyola nti ekisanja kino tebabaagirya kuba abagirya akola ki? Abamanyi. Lwaki ogamba nti abamanyi? Abamanyi era bw'asalawo kubakwata kaasobola. Naye bwe kubanga ekisanja kino tagenda kwebaka agenda kubakwata ko tunaasanyuka. Naye nze kye nsinza okutya embeera eri bannaffe gye baatujulizanga bajjajjaffe. Baatugamba nti yabawonya embeera ya dduka ne beebaka ku tulo. Tubanga n'otulo otutono twe baali bamufunamu natwe agenda kutujjawo tuli mu kutya. Ayinza okuba yagambye nti agenda kutereeza byonna ebibadde biganye. Ye kye yayise endowooza bwekityo. Omukulu tebamuwanda bigambo mu kamwa. Kyayogera ky'otwala. Tomuyiiyiza nti abadde ategeeza kino. Tomuyiiyiza. Ye anaakomawo n'atunnyonnyola. Abadde ategeeza ki? Naye nga kyemmanyi bo bajjajjaffe beeraliikirivu. Embeera y'obuteebaka eri eyasinga okubakanga bwe beegenda kudda. Bali mu kutya kuba emisinde ate bo tebakyalinamu. Kakati ate ffe abaliwo kiwanti tunaasobola okubaddusa emisinde. Okwekweka. Kuba onna bazimbazimbawo. Bazimbyewo. Pozi nga tuneekwekanga mu ntobazi. Ate zikyaliwo. Mu bitooge. Biriwa. Kyokka baabijjawo. Owaaji. Bannaffe abamu ku balina obuyinza era nabo bazze babizimbazimbamu. Naye era nga gwe munnansi bw'ogenda n'ozimbayo. Gwe bajja ne bakumenyawo naye ate ne balekawo akusingako. Kale etteeka lino lizze nga lirondobamu be likolako ne be litakolako. So ne mu bitoogo bayinza okugoba ku kiyinza okumenya amateeka okubanga bikwese mu kitoogo. Sibula abatulaba olunaku olwaleero. Bannaffe mwenna naafe ababaddeko ku TikTok mwena tubeebaza okuba nga musobodde okuba naffe olunaku lwaleero. Ate neebaza ne muganda wange ono ankyazizza Helmet Man. Nsanyusa nnyo okuba nga nsobodde okuwayamu naawe olwaleero. Amiina. Era mu ngeri ey'enjawulo ate njagala okwebaza bannamatugga abanteekamu obwesiga okuba nga mbakiikirira ekisanja kino. Bannange mwebale era mbasuubiza nga sigenda kubaswaza. Mu ngeri ey'enjawulo ate saagala bakansala bannange abannansana. Kwerabira nti nazze n'embeewa era ndi mweteefuteefu okubaweereza nga sipiika wammwe ow'ekisanja kino kye tugendamu. Ekya 226 231. Nsaba Mukama Katonda abanjagalire era abankuumire okutuusa bwe tunaddamu okusisinkana nate. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Okay. Bannange wano nno sigenda kubeera nga nsukkawo mbadde da Element Man muzzukulu wa Mugema. Genda ku YouTube osubscribinga ate olabe program eno
saako ne ku TikTok kwegendayo gwe searchinga Standard News UG nange da Element Man muzzukulu wa Mugema Mukama abere nammwe.